Opakidde bangi ssebo kigaanyi. Mukama wange bye twagaana bino otikootya abaana otikootya bwoti abaana otikootya bano abaana bajeemu. Who are you? Bakafa abaana bameka bootise. Who are you? Laba abaana laba abaana muveemu mpola 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 mpola. Can you imagine? Who are you? Mpola mpola muveemu. Mukutte already. Mukutte sawa. Nkukutte sebo. Nkukutte muveeyo mpola. Kose kiki kino kyakola. Who is he? Bonna oba abaana bameka n'abapakira bwati. Master adduse. Gwani amanyago sebo. Boss gwani amanyago. Bameka. Follow me to police. Ngoberera mu mirembe. Abantu ng'abo yagambye wa taxi ofulumya abaana at least basaana okuweebwa ekirabo. Aye sooka olabe n'abaana abalala Basimatusse okufa. Taxi yatandise okubeera ng'ekwata omuliro saidi za ku Odi Kampala okuninaana wayiwayi basi wezipaakinga. Naye ng'ekisinga okwewuunyisa taxi etandise okukwata omuliro ng'abasaabaze baagala kubaggulirawo oluggi lugaanye. Bino bitaxi bikadde nga n'oluggi basooka lukekenta oluggi basoose lusikambula abantu okuvaamu. Kyokka eno omuliro gutandise okubeera nga gwa Mukama Katonda. Oba n'ebikwekweto ku taxi enkadde nabyo bikolebwe. Ogituulamu ng'egira oluggi kondakita ng'amala fulumira mu ddinisa n'aluggulirawo wabweru. Katonda wange.